Abefeso essula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Abaana abato muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe kubanga kino kye kituufu. Osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko ly'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza, olyoke obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi. Nammwe bakitaabwe temusunguwazanga baana bammwe, naye mubalerenga mu kukangavvula ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. Muwulirenga bakama bammwe ab'omubiri nga mulina okutya n'okukankana, omutima gwammwe nga teguliimu bukuusa nga Kristo, si nga mu kuweereza okw'okungulu ng'abaagala okusiimibwa ng'abantu, naye ng'abaddu ba Kristo, nga mukolanga n'Omwoyo Katonda by'ayagala. Muweerezenga n'okwagala ng'abaweereza Mukama waffe so si bantu, nga mumanyi nti buli muntu ekirungi ky'akola kyaliweebwa nate eri Mukama waffe, oba muddu oba wa ddembe. Nammwe bakama baabwe mubakolenga bwe mutyo, nga mulekanga okutiisa, nga mumanyi nga Mukama waabwe era owammwe ali mu ggulu, so tewali kusosola mu bantu gy'ali. Ekyenkomerero, mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani. Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde ekyomu kifuba obutuukirivu, era nga munaanise mu bigero okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza, eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muweebwe n'esseppeewo ey'obulokozi n'ekitala eky'omwoyo, kye kigambo kya Katonda. Musabenga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna. Mutunulenga n'okugumiikiriza nga musabiranga abatukuvu bonna. Naye munsabire buli lwe nnaayasamyanga akamwa kange ndyoke mpeebwe okwogeranga n'okutegeezanga n'obuvumu ekyama eky'enjiri. Eyo nze gye mbeerera omubaka waayo mu lujegere, njogerenga n'obuvumu nga bwe kiŋŋwanira okwogeranga. Naye nammwe mulyoke mutegeere ebifa gye ndi bwe biri, Tukiko ow'oluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa mu Mukama waffe alibategeeza byonna. Mutumye gye muli olw'ensonga eno, mulyoke mutegeere ebifa gye tuli era asanyuse emitima gyammwe. Emirembe gibenga eri abooluganda n'okwagala awamu n'okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa kibeerenga n'abo bonna abaagala Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala okutaggwaawo.